Okay, mugamba mutya abatugoberera ku Open Mic Media embeere batwaganye etya ennaku zino ebintu si byangu obwavu bungi buli everywhere naye yembeera tugume tulemezeemu bwe mucyo kata okola kikole n'amaanyi mangi tozikiza omwo mukama manyi tokuwa omukisa n'okwongera ebirungi tuludde okulabikawo ku ssimu yo ku screen yo leero tuze tukomyewo ate bw'otulako ne Inspector Koka omanya ebyakabi tubireese tubafumbire tubaleetedde. Right about now, ndine Inspector Koka. Munzikiriza abavuzeeko tusimbule. Mugamba mutya abatulaba ku Open Mic Media. Amanya Koka Enoch Katumba, Inspector Koka Love Dose side eri endalo yogedde ku bwavu. Naye abalina ssente dito Emma bazirina. Nze nnabe mmanyi nga balina ssente. Obeera okaaba n'omusanga n'akabandaali. Nga baliwo abatuwoke abalina ssente bannaye fe mutuwoke eyo abantu balina ssente dito Emma. Kale abatazirina gye babuze. N'abazirina bazirina. Kati abatazirina tusabe Katonda ayambe zifunibwe. Abazirina tusabe Katonda bayambe oweka abatazirina. Omanyi ino musajja gwensobola ku TikTok naye ina ssente ze bambi era negomba kugenda musinkanako ate nga musajja Museveni sidde wa kanisa omukulu JB Stayland omutunzi w'amasuuti oyo musajja wa maanyi oyo leero akuwaye bogeno musisinkana njasooka n'akubuuza ekibuuzo okola ki? What do you do? aganya okumanya omulimu gw'okola. Yes, what do you do? Kalito Emma gw'omuddamu ki nti okola ki? Oli TikToker? Ndi media personality nkola promotion ndi promoter nebirala byensobola omugamba singa funa chance musisinkana ojja musisinkana gabbi muntu w'abantu chali wange chali wa sozimmo muntu w'abantu jebbi kwanga ene mukyala we CEO Info Trust nitabalabako ku TikTok ne ku internet okungaba amanyi bambi ate una abakikuba bakituusiza ddala nawe nabalabanga bavudde mu mupiira awo nga babakubye ne batuukire wakanga omukyala yategese ekijjulo ekyettabbu n'akola kavina ayamba wadde batukubye naye era ng'essala lirikkirya ne nga nsinga naliwo njagala nnyo enkoko baali baliko nkoko recently waneeno yadde ali weeru nakola ka video ng'ali mu nsawo ez'ebbeeyi ensawo ziri mu bukadde ensawo ya bukadde mukaaga handbag ya bukadde mukaaga n'agamba employer we CEO walayi njagala nnyo okuba nga nkuleetedde ne bino biganye mutuufu yadde akutte ensawo ziri mu bukadde kale ensawo y'obukadde omukaaga bakuweeramu ki? Sigulamu poloti mu bukadde omukaaga nga yenkana etya poloti dito mugala nge gye ziri poloti ne mu byalo gye ziri yiike ez'obukadde obutaano bukadde mukaaga mwenda ng'ogula yiika genda mu byalo eyo Mubende nga kuliko ekyapa ettaka bagabagabe nga yandagaano awo simanyi gye sigulangako naye nga anyway tubaanirizaako bannaye badde ebbanga ddene. It's been a long time. Surely. No see, no hearing from each other. Inspector Koka abatuuza nobakumiisinze nange mba miisinze nga tetwenyumiza tetubabuulira bifudde ku zi konsati tugenda tandikira ku bulatti omulatti twamusanze yewa Yakobo ewa Jacobo Beats oba yabadde azze abayimbi ensonga bbiri ezibatwala ku studio 3 omuyimbi asobola okugenda ku studio okuwuliza ku buyimba bwa banna abamusinga n'okubuuza ku producer mbadde nze kubuuzaako najja ku studio ngaze kopa baproducer tebaagala byakubabuuzaako agala jje ng'olina kyozza okukola sibya guni nze kubuuzaako nakuwulira mu nnyimba oze ku ofiisi ye. Ensonga ey'okubiri etwala abayimbi ku studio okuwulira mu buyimba bwabwe kaaba yakoleddeyo katuuseewa n'okutereezaamu ono eddoboozi lyange teryawulikise bulungi. Ensonga ey'okusatu etwala abayimbi ewabaproducer kukola music kati bulati oba yabadde anoonya eki ewa Jacobo Beats simanyi nze namulengedde ne ŋŋamba why soja naye wamulabye ke yagasseemu kambuuza abadiventi nabo baloga yadde alina omuggo ogw'abacwezi yadde n'omuggo gw'abacwezi ne tumugamba naye bulati omuggo gw'abacwezi ogukozesa ki nti guno si gw'abacwezi guno ogwange muggo mulatti olina oteekawo ekifaananyi kye abantu balabe ku muggo omulatti ekifaananyi kyogenda nyina okkiba walina okkiraba kiikyo bajja kinyumirwa naye nga bulatti sooka otunyonyole ensonga entuufu yadde etuwa Jacobo yadde ensonga ki kola music tusubire music kayimba akapya oba wadde ogenze okukoppa music w'abalala naye gundi oyo namulabanga wajje musike
bulati namulabanga wa James K bibaawo ebyo ayinza obbanga yasengukayo obanga bonna akolerayo obanga yonna akolerayo namulabanga wa gundi wa James K naye namusansebo n'omuggo atubuulire lwaki alina omuggo gw'abachwezi oba abadde agenze kuba hiiti bulati tetwanategeddeako era nagenze ne mugamba oba okuwanika oti mu bbanga hiiti neziyitamu nezikukkamu naye nga bulati thank you so much omwebaza ki bulati mwebaza byonna ate nga tetwamutegedde nze nkyamubulamu omwebaza muggo gw'abachwezi yakozeyo akapya bameka balina omuggo wana Uganda nga baseveniside Harmonize wamayogera ne kayimba kagundi oyo akapya akabulati akapya kayimba kibote nakayimba akapya alina akayimba akapya Harmonize yakoogerako naye kati mukulu bulati obeera n'akayimba akapya notasobola katuweerezaako ffene tukawulirizeemukko kasita yakulaze omuggo omuchwezi naye bulati omulati so eyo nga tugenda mu weekend eyo yali Friday ayimbira Mulevites nze mumanyi nga single artist naye kimanyi ayimbira Mulevites abaleevi abo basajja bamaanyi nnyo musajja muleevi era ndowooza kwefuna omuggo gw'abalati ogwo yakugye mu baleevi eyo mujja tunnyonnyola n'abaleevi balina omuggo waaye ndeka simanyi naye ngaomuggo mujja tunnyonnyola gw'omuggo gwaki exactire ekyamuleseza omuggo omulati eyo Friday yaliko ekivulu kya Pastor Wilson Bugembe show eyasooka day one and show yali mu phase day 1 day 2 ne day 3 day 3 sigimanyiiko naye day 1 day 2 nkakasa 1 ne 2 yakoze atya Pastor Bugembe Pastor Bugembe yalangirira nti tiketi zaggwawo nga ne show tennatuuka ekivulu kyawedde naye yalaga yakimaze dda anti abantu nga bakyasasula abannayuganda bazibu nnyo amala okuwa ssente n'azikubanja kaatayingira ne bw'aba akwagala nnyo akwogera waba yasigadde bweru nga yabadde agala okulaba performance so kati Bugembe kyeyakola kyali kituufu n'alangirira zakoze eki zaweddewo kitegeeza ennamba gy'ayagala yagituuseeko yagifuna full house n'abaana baffe baabaddeyo aba stream of life nga banyumye mu uniform yaffe empya kale eyo bagiyitaani stream of life simanyi oba browni neno tufune kitaka marooni gireke wama batubuulire mu comment section eyo kala gireke togimanyi mukulu magezi atubuulire kale yajja kutuddamu mangu kala ki eyo kala kimane nayo kenyini nga ngomanyi kala ya uniform ya stream of life ogitubuulire kala bagiyita batya ate gwezo kala ziba n'amannya agatali ga bulijjo jjukira amannya ga bulijjo ge gano yellow green ago ge tumanyidde orange naye bagenda bagasimanya mangeta erinnya nga teritegeereka sulfite dioxide so bwana Isaac ajja tubuulira kala ki eyo that was it Friday naye abaana bakubye performance nga ndalamu ng'olaba bakifiiringa performance was so good Bugembe abondinga nnyo n'abaana ba stream nekye neebuuza do these people get time ne bamitingamukko Bugembe n'abaana bano because ogenda nga bawera ku stage babondinga nga abafuna time eri special ne bamitingamukko nekegera ne babeeramu bonna kusanga babeera bombi babondinga nga balaga tebeeguddeko bwegwi ate olaba oluganda kasita lubeera created ne mumala ebbanga nga temweraba lusigalawo lumwesanga oluyimba olwo ku bulungi bwe luliko olabira ddala nga it was made out of brotherhood yabondinga nabo olwedde nga bakola oluyimba kakati ate n'emirundi gyonna gye beesisinkana ku performances endala kati abo baafuuka bawamu bantu bawamu nakola interview naye mukulu magezi era gwagala omanya ku history y'oluyimba olwo genda ku YouTube interview full interview gyeri eri musawa namba nga twogera ku luyimba olwo balo developinga batya batuka tukukola collab ne Bugembe ne Jasmine n'abayimbi abalala bebakola nabo collaboration ez'enjawulo so genda ku YouTube full video ekola ki gyeri Open Mic Media Little Emma Open Mic Media ku YouTube Little Emma no ku TikTok yetu tuyiribira mpola okay naye nga Friday ebya trending byebyo right simanyi nakumanya naye nina so tumaliyo ennaku ezo Friday ku Saturday Saturday
olumu kutera okubaako concert nga Sabbath ewedde era eyabugembe eyo yaliyo akawungeezi naye normally we tuba tetulinayo concert tubeera mu zino ezaffe tubeera mu makyaki yes kwaya ki ekyaddewa ekyadde eno bitambudde bitya okujjako bannaffe abaagala okuleeta entalo mu media omanyi eri ba media personality nze abansobera olinga munnamawulire naye nga ye awali obuvuyo waakolera nga munnamawulire naye nga ye bw'aba tali mu kwogera ku bibi tayogera oba ye content waabwe newaaba content bo bannaye abantu nabo beetamwa gwe buli lwovayo nga oli kuba n'oboogera gyeri munnamawulire nga ye buli lwajja okwogera basuubira kibi kyokka alina gwavuma bw'aba talina gwavuma aba alina gwageya bw'aba talina gwageya aba alina gwayogerera bw'aba talina gwayogerera aba alina gwayisaamu eggaali oba gwawemula kakati olowooza kiva ku ki because nze ndowooza bano abantu babeera balabye negatives ne baba bazoogereko oluusi oba kiba nga karakita ya muntu nga ye mu kikula kye mujerezi kyesittaza kati kankubuulire mu Uganda teri muntu agenda kukola critiquing mawulire ga critic agenda kusinga Kasuku taliyo teri agenda kubeera critical kusinga Kasuku kabaka waago okitegedde naye Kasuku tabeerangako nga yeenyinyaza ng'ali nasite ng'abantu abamu waliwo wootuuka ng'ovumye nnyo abantu n'otuuka nga kati ebiboozi byo byennyinyaza tebaagala nabiwulira gyeri omuntu n'oyogera n'omayiza nga feesi yeesisiwadde nga wulira omuntu kati byayogera biri nasite tebikyagatta so ajja tuleetera okwatula ebintu ebimu nakunyumizako ku munnamawulire gwe baafulumya Labonita nga bamukubye jjeeke waŋŋamba wanyumiza ku story ne tugaana okwogera erinnya lye baamukuba jjeeke naye nga kyava ku ki bukyayi abantu bwe balina kati kanjogere n'ekivvulu nali nagaana okwogera ekifo waliwo munnamawulire omu ku bannaffe baamufulumya mu Labonita nga bamukubye jjeeke entegeeza okukwata mu mpale wano ng'omusitula sho nga yamusevenyiside ne bamufulumya nga tebamwagala mu sho ne bamugobamu olw'empisa embi z'akolaakola nagaana okwogera erinnya naye nga abantu enkomawo ngenda kwogera sho abantu baabiraba abaaliyo mu sho ne ka vidiyo nkalina waliwo gwe nabadde mbinyumiza nagamba ka vidiyo kampe ne mugamba ka vidiyo tukaleke katukuume obuntu bulamu naye kati ka vidiyo ngenda kagaba so nze ndowooza nti bantu tweddeko bannange we all want to trend but how are you going to trend nyina kinagamba nti osobola omanyikibwa nti gundi ye mwemuzi w'okukyalo but gondi agadde okumanyikibwa nti gwe mwemuzi w'okukyalo nti gundi ye mubbi w'okukyalo nekirala yesebo tuli ba advent we have a name to keep nti oli mu advent so kale tukyogereko kino kiveewo tugende ku mboozi zaffe ezatuleese wano tuli ba advent waakiri kuuma erinnya eryo waliwo ebigambo ebiswaza okuwulira nga biva mu advent kakati gwe okumaakuma mu mpalana gwe okumaakuma mu njawukana nti gundi yawo kalina kwakwala ne gundi oli mu advent ow'enkalwejinga empalana n'emboozi ezawulayawula mu bantu so ekitali kituufu twetereeze ago si mawulire ndowooza emboozi megirwako nnyo abantu balina obusungu ku mitima bannaffe tubasaba ffenna buli omu gwena kyokola ekitali kituufu tereezaamuko samweya ate nakugamba nti waaliwo gwe baali bagenda okusuuwinga abantu abakulu ne bamugamba nti tomuweereza kipapula naye munaaye tebyaggwa omusango jjukira tegukola ki teguvunda okola ka vidiyo linaakajjayo n'akatereka bakajjayo ng'obujulizi nga ne bw'oli kasangula bajja kukaleeta nga bo bakalina nga kali masimu ge bakatereka kakati mwogerayogera ku bantu n'ojja kusirandalinga erinnya wa bulandi y'omuntu nga tomanyi oli byayiseemu kuzimba bulandi ye bwe binaagenda mu mateeka eddiini tejja kukuwolereza ojja kuddawo mbu tuli baawamu simanya tusabira kkanisa y'emu eddiini tejja kukuwolereza muve ku mannya ne bulandi z'abantu bw'oba togenda kwogera birungi ku muntu tomwogerako okujjako critic omulungi you criticize in a good way naye bwegagwe novoola not entirely being negative olinga ye muvumi muwemuzi video zazikola nga ali mu kuvuma abantu anyway ndowooza nga si mu busungu ne mwoyo gw'okwagaza n'ogw'obooluganda n'ogw'obusungu banyiiza tonyiiza ennyo kkoka nze ndi munyiivu kyenva nkugambye waliwo gwe baasitula
nga mulaba mulabonita ng'ensi yonna wenziramu okubyogerako ngenda leeta ka vidiyo ke kubanga lina twandikirese nga bamutwala oli yakakwata ali waggulu ati nga beetikamu wulira okuswala tuddamu okwogera njakkagabira aba media personality ngaaba anyway embeera bwetyo bwetambudde tuddeyo ku nnaku zaffe zineeno Saturday Sabbiiti Stream of Life bali wa Bugembe akawungeezi emisana bali ku Midland eye Kawempe media bali Kawempe bwensuubira bali ku Midland naye nga nkakasa yali bali ku Midland gye baali bagenze performinga era batendereza so bamala okuva ku Midland emisana cause Sabbiiti bagikwata ku Midland then akawungeezi ne boolekera wa Pastor Bugembe kyemanyi ku Stream of Life yo ever baba ne performance nga wow bali abaana obalaba bakikuba waliwo kwaya ebeerawo nga yakikuba Midland ye Kawempe gye bali Kawempe ku Midland so emisana baali eyo akawungeezi bagende wa Bugembe awo nja kukinzirawo ntumire ku Martin oyo wange nnyo Martin Rogers akola emirimu emirungi bambi ono wa Kennedy is so talented akwata video zaabwe akola biki akola graphics omulungi ahandolinga bulungi ebintu bye ate muwanvu nnyo mutumiddeko was obuwanvu necessary ate si muwanvu Martin Rogers big up yourself nakonyumiza kasitole ka Martin Martin ku mapeesa simanyi engeri gye yakyuka oyo omusajja yayitanga Martin ku mapeesa naye njala lumu neekubisa ekifaananyi ne Martin ojjamba omugoba mu kiwato mumbirizi wewe naazira nsinga obuwanvu nekubisizaayo naye ekifaananyi nagenza okitunuulira nga ndaba oba nabadde nyimiridde mu kikko sebo mwadde muyimiridde wamu musajja muwanvumu oba engatto yabaddeko akakonde eyaazira sebo kati yambala ngato z'abakazi munno ekyo bwokyogera naye nga anyways atusiima buli akola ekintu kitumusiima Martin ndijikuddamu anytime nesireero naye Martin akali kyaliwo Saturday bayingira mu uniform ene eya ani oyo neve blue ani eri dark blue ku Saturday neve blue ni ku Friday bali mu eri empya eri so amazing kind uniform aka abaana kabanyira basi n'obuzina ng'olaba buvaayo naye mukikola mutya mutubire ku kyama kyammwe what is your secret behind your stage performance Wana baba ino omuggo omulatti. Oba ino omuggo omulatti mutu. Omwana yakukumyemu omuggo gw'abachwezi. Naye bulatti. Ako bulatti ye yatuwadde omuggo gw'abachwezi. Naye nga Stream of Life Saturday bali Kasana. Midland Luwero. Then Saturday Kawungezi ne bagende wa Bugembe. Day 2. Hilton Choir. Abe mukono. Bo bali wa. Bali kwesi de chachiruga bali kwesi de chachiruga ne Kasana quality Hilton Sabbiiti bali ruga SDA Church ne babeera ne Kasana quality begabanya emirundi ebiri nkati nyinzo obutamanya nnyo ngeri gye bakikolamu naye nja kubuuza mukulu azira atunyonyola nja kubuuza azira naye nga ku Saturday balinayo performances bili waliyo performance ye Kasana ne baba ne performance ye Ruga and I think they were all represented ko baba aveno ne bagenda eri oba bava eri ne bajja eno simanyi bwe bakikola obanga begabanyamu kisoboka because choir zisinga zikikola nawulira ko gali recording nga yegabanyizaamu mwone performance nga bbiri oba nga ssatu nzoneza bakutte omulundi gumu naye mose batalaba na bbiri tolina kusuka bbiri professional kubanga obeera wano at the same time bakwagala ewalala tolina kusuka bbiri kati bakola bawuzaamu ne bagamba ati mwe mugendeeko wano mwe mugendeeko wano eno ne babondinga anyway Sabbiiti akawungezi twalina Hilton Eruga twamaane tubajoyininga olweggula twaliyo nabo Eruga bakola performance Hilton njebaza bambi mukulu azira weebale nnyo abaana oba improvise stage performance yaabwe nnyo bwe mbanga lulina limba wataano leero nsobola bawa ekinaana stage performance yes there has been a great improvement ekinaana okibawa ku stage performance yes ba improvinze nnyo yeah Hilton nitukyalo naye ekikuba bulungi omanyi munaye
ng'oggyeko bano bannaffe abaagala okunafuya n'okuvunza buli kimu n'okwogerera. Naye munawe omuntu bw'akola ekirungi asiimwa, osaana omusiime. bwe kiri. Munawe abaana abo bakola bulungi and there is a new song lwe bali mu kuwaakingako nalulabye ne mu vidiyo yo. Waliwo vidiyo gye bakoze nendulaba ng'olutaddemu nga balupafominga. It is a very good song. Buli aluwulira oluyimba olwo alwagala, baluyita kolanga bw'osiima. Abantu balwerinde. Oluyimba olwo buli awulirako ku piisi. Simanyi lwaki azira akyagaanya okuta oluyimba lwakolanga bw'osiimye. Naye buli aluwulirako alusiima. Mukulu azira gwandira eyinza oluyimba olusawo olutuwe. Tuwulire. Want to enjoy. Because twarudeko hinti ya twadde lugendo balukuba nenga kano kaiba kinga sikamanyi. It's a worship song. But it's a good worship song. Lulungi. And nja kubeera lukubye. Oluyimba lulimba producer abawera olwo. Tuyinza obutaboogera kati mukono gumu. Naye kasirwa mukono gumu. Simanyi naye lulimba producer abawera kubanga obeera awo n'olulengerako ewa Abi. Oba oli awo ate n'olengera nga luli ku Chroma. Mulimu ebigendamu. Chroma ogimanyi? Chroma Records. Yaba Jehova Shalom. Mukulu Joseph. Mumanyi? Luyima Joseph. Tumiddeko yakakuza abazaalibwa emabega awo teganayitako nnyo. Happy birthday Luyima Joseph. Chroma Music, Chroma Family. Omanyi abasajja abajooba Shalom abo bakulira eyo waffe eyo naye bannaye. Mukama wa blessing omuntu amu blessinga to the fullest. Jehova Shalom bakulira kikajjo. Kikajje eri mukataka nakawuka road eyo Kasanje kikajje awo. Naye muganda wange Mukama nga blessings omuntu obudde buno basiba balinnya nnyonyi bagenda ku GC performingira ku GC manyi kwa mekeze kutuka ku GC nga babayise on invite ebyafaayo bya event nabo babi breaking buli kimu nga kiri well sponsored kwa babe Uganda tumanyi tugenda ku GC tugenda sula wano tugenda kulyanga boti tugenda ne bagenda ko muzira air ticket weti buchegeera kwegamba everything. So abajooba Shalom namwe tuwebaza mugere enjawulo. By the way tosobola kwogera ku acapella music mu Uganda, si mu Uganda mukka nota kuona ku Jehova Shalom bamanyi nnyo si mu Uganda mukka naye awo wenjo okusinziira ntumire ne ku Alpha Pera bana aba Yerusalemi balina kayimba bana aba Yerusalemi ye hiti yaabwe yokka gye balina gye mmanyi sebo balina ennyimba bbiri ze mmanyi nze ng'omuntu Yerusalemi neki olulala nyinza obutalukakasa nnyo linnya ne ku YouTube kweruli wamma gwe nawe okyetegeeredde bobanga naye amanyi Yerusalemi okay tekijjaawo okubatumirako tubatumireko Alpha Pera balina mukwano gwange oyo nabo baperforminze ne Hilton Choir eruga ku Saturday mbatumiddeko nze bonna mikwano gyange Donna Anodi Isaac waliwo Gayo omulala wayimba ddoboozi Colini wabesi wabesi ye Colini mutegedde oyo kati waliwo n'omulala erinnya linvudde bamuyita Gado oba Gado ntera owulira nga bamuyita Gado ne manager waabwe gundi Ibra tubatumiddeko wamulaba essuuti gye yali ayambadde ku Saturday yanyuma he was so smart yanyuma nnyo naawe wanyumira mu kawaiti ko wali otubyemu amataawo muganda wange ffe tuveeko nedda ssebo wanyuma ndi mu kugamba nti wanyuma tokijjaawo wanafaananyi okalage kampe kalaga abatuuze bamwawo ekikumba the amazing little Emma wamero nga bekyali awo byonna nga bikyagenda mu maaso tulina ekivubu kya mwalimu Sozi Joram ngenda kuzomezi mu 7 September okuyingira emitwalo 10 this far by grace kuyingira emitwalo 10 tulina ambassadors of Christ kwayo okuva e Rwanda emwerekeddeko bannange gwani okusubwa concert y'omwaka actually yagiyita pate ya mwaka era nabagamba wano ngenda funa kwa clip nga ngenda funa ka interview ne mwalimu very soon actually we should go there ne kati kafune si guno omwezi eno week yes because eno week interview ya mwalimu ne ya Hallmark Constructions and Painting Company Uganda Limited ninawe namulengeddeko ng'agamba mbu ye maama ye yamugamba agenda asome ebyobusomesa n'abisoma n'amala n'amuwa diguli ye
naddayo n'asoma ebibye byayagala ebyokutabula omusenyu omukulu Hallmark Constructions and Painting Company be basajja n'abakumye legacy mu advent nga balina business ezistandis over 10 years bamaanyi Hallmark asajja bamukwano gwe Mr. Kasozi bangafi agroforestry so ebyo nanga bikyali awo buli omu alina kyakola tumutumbira mu ngeri enjawulo we recognize you because no effort will ever go unnoticed so buli maanyi ge tulaba somewhere tulina oga recognizinga nowe mbuzi mutumireko YPA mukulu Obed Ben namusaba interview of recent network ku office nga bangambye atageze ku farm cause manya asajja babeera busy kituufu nalinnya nengenda ku office n'angamba ate osanzi yakola ki yakavaawo nenga eno natuuka muleti nenga mukulu Obed Ben namukubira ne bangamba ali ku farm ate nga ali wala tasobola kuba yamaze driving so jajifuna is a very good person ate ali friendly oyo abantu bensaba tufuneko interview nabo mukulu interviews kozesa kyozirya interviews wa batuze ne baziraba no abantu baneno zino stories oziraba zi inspiring kati koka story yo yinzo ku inspiring omuntu akwegomba nti koka running ebintu byenjawulo manya kwata mwanga gwe brand running a brand number let's assume olaba graphics gokola alaba videos okwata alaba sector mokolera ebintu byo olira yegomba okumanya story yo koka abitambuza atya nenga talina access kutuukako kati fe what we do tujja tu accessing at YPA fe tumufunye ne tuogera naye oshegera natuwa story ye so story ye abantu bakalugira abali mu kyalo abali mu kibuga abaliwo abakalugiraba bagifuna okuva ku yenga bayise ku channel ku mikutu gyaffe egyenjawulo story ziba inspiring nezibongera amaanyi nti no condition is permanent ebintu bikyuka because we stories aba nagamba nze bwe nali internet sali bwenti ne this is where I've reached mukino nomanya nti bisoboka osobola nawe okuva ku zero n'obaako eddala lyo yes kyokola bwenda omuntu ayina kya pushes embulamu nziruka mujjeko story ye ogiwa abantu story yo ngiwa abantu esobola okubagasa si kwerabisa olaizo gamba nti yakola ebyo bikwera si wayita ebyo kwerabisa no you want to inspire the next generation thank you so much nti in case Obed Ben ayinza obba takyalina budde bujja kutaka simu kwekwata kola video ezo fe tujja kujja ne kamera tumukwate story etambule munsi mukulu ayigawo kyayiga yes problem ayigira mwe munsi eno buluma ayigira ku munne nti gundi kino nogala ngotereza obulamu bwo ne butambula ekibulu kyamani mpikyogeddeko twogere ku tickets za 10,000 mwali musozi Joram eza discount ekyaliko waliwo discount eyali erwana discount bagiggalawo waliwo discount nagiranga wano ku TikTok nengamba abantu discount ya 5,000 ofune ticket ale bad era abayangwa bakola ki bafuna kati abalwawo ne nagulayo ale bad zange nnya ngena zigabira abantu awo ng'ekivulu kinaati onampayo kakuka ticket yegembiri gwe droma wakati gwenyinza okuwa ticket nga droma wange anti jikira bwezija sijja bwomu Lawrence droma mugambe togenda genda bwomu akuweeyo emu endala ogyegulira droma kamugambire wano droma abwenzija ku kivulu nze saa ticket nyingi ampayo ticket 2 zimmala olede yange shiwadiro izo banga weri mwedi to emo sasula ebivulu babyo no biyingira bush just kati koka lito ema sasula ekivulu nga yapushinze ekivulu abafunira muwa seriously sincerely speaking bana abantu betukolera nabo bantu chegera basima bobala balito ema nga apushinga chegera bakubira lito ema tukwadde free entry ticket ku kivulu kyaffe chegera tukwadde mu nobo boyina kujja naye tumukiza nabo bamusuka babiri mulamu mugulire no manya tungina n'abantu basatu tegera abantu abasatu bana ono katumugulire bantu tujja kuyingira ku free entry so oli abakote katuweze ngecha mwali buli wakati ticket 2 abakote emitwala aga abiri naga kusaamu eki kintu kinene nno oli kusema emitwala 2 buli lunaku lumu buli ticket ya 10 buli wakati ticket 2 nazikuwa abakuwadde ate nnyo yes so kati aunaffe otubebaliza bambi buli omuntu atwa ticket eyobwedere ku kivulu twebaza nnyo sigenda ko kivulu ne banasasuza oba ne bankuba jeke oba ne bakubuuza nti wa ticket yeriwa akajeke kabadde necessary wale bebazikuba anyway kimaneza okutegeeza nti kimaneza kote ate nga salira muki kimaneza kotegeeza kino nti
buli muntu olwebula ku kivulu kye n'atuwa tiketi ezituyingiza abantu tuwebaza mu ngeri ey'enjawulo kwamba nti banyi werekereza bingi oli okugukikuwa guno omwaka gwonna 2025 sirina kivulu kinsasudde ate nza ku bivulu by'abadiventi over 100% ebibaddeyo 80% mbigenzeemu but it is okay lito ema n'ekivulu kye sitaagenda mu kyalo kya ema ku level kwoli kati oli stakeholder mu industry ya music naddala mu badivent you are a stakeholder okkirizibwa those are the benefits ezijjira ku kubeera stakeholder mu kintu yes because byogase ku kwayo bigaseeko ku kwaya zaffe n'ebyokoze obikoze so it's worth it nze era nina ne kyali wange naye munnamawulire yali agaana sente ebamuwanga sente nga kwaya zimuwa sente okumwebaza n'azigaana n'agamba nze nkolera bwereere ne mugamba kali kasiimu lekeraawo okugaana sente abantu ze bakuwadde oba obanyoomi si gwe zibasabye naye oli agambye nti ku mirimu emirungi munnaffe gy'otukoledde tukusiimye bwe tuti nti ate ozigaana kkiriza okwebaza kw'abantu so when you're a stakeholder waliwo benefits ezikola ki ezijjirako ze enjoying actually abantu balowooza ffe wata posters netuza ku video zaffe zino bamu balowooza walidde omudidi gw'ensimbi nze nange mbadde mmanyi obeera olidde era naatera okusaba muganda wange koka tukola mwoyo gwa ggwanga genda olegeze video zange mu time yazo mulimu otali concert ya mukulu kyazze twatekako mukulu kyazze yekka time yagalire koli netuuka naso ogalire kodi yo yokka time bwe ekivulu bwetuuka tusala ekivulu ekyo nti waliwo ebiconfusing nga video Sunday no Sunday ekivulu kirala kati okyuzinga otegera n'ogamba nti kampikireko bano eno kena gwa kuweke jenja pika bali chegera andi nana mbadde natera okubuuza nti kati bootateekayo bo kiggwa kitya opika kanyina mikono gyange ab'emityana aba channels of redemption bankubidde essimu mu police n'ongamba muganda tuli kwesetinga kukola kivulu onaatubeererawo ne mbagamba nja babeererawo bwe naabanga nyina obulamu nze mugambye badde manyi ogenda kwogera kirala bwe naabanga nina obulamu bwe naabanga nyina obulamu kubanga era webutabaawo teri kyosobola sina kyensobola kukola naye nga kwaya zonna ezitwesiga nezigamba nti just a mere phone call nti muganda twede kukaposta mbeereraamu mu kivulu kyange that is a great thing baba baturecognize nti nammwe mukola ki nti nammwe weemuli nja tukoncludinge koka yes tukoncludinge waliwo abeera unagaa naye nga buli oba otera okwogera ku kwaya ez'amasomero boogera ku Hilton boogera ku Kennedy n'endala tuzoogera ku twogere ku kwaya endala nga tukoncludinga Namboole mikwano gyange abanamboole Namboole yo nno njibanja ogibanja ki wakyogedde nno kuva ku makya Namboole njibanja era mukulu Jesse ane mukulu kyazze administration simulabiwe simu tunywa media but mukulu Jesse ne mukulu kyazze mwekigera ku musingo bataginga Namboole mbabanja abantu ba Namboole si babanja sente olenzo nti babanja sente no babanja ki mbabanja nti batubuzeeko mu maaso you get Namboole bamaanyi nandegamente babadde babaali bamaanyi no but bamaanyi because even up to now nze kino banga sikyabalaba ku internet sikyalaba nga bapushinga simanyi bapushingira ku somero oba bazeeyimbira but that is so bad ku university yali ayimbira mu Namboole high school simanyi obuzibu buliwa naye nga kimanyi mukulu kyaze wabanga waali bali ku kivulu kya mukulu kyaze ate nga bali fixed ku bali ne show balina bakola kwegamba performances bbiri balina MDD ku somero naye ne bamaliza ne bajja naye nekyo tekijjawo kali nti mbabanja bakole ku nsonga yange Namboole high school nsonga za Lito Emma ne Kyaze bajje bakomewo muffe tubeetaaga because waliwo music gw'olira nga akiraakinga you get ate nze malayo Namboole eyo nze ngisabira era mukulu Jesse nzewo ne ngamba mulira kisinzeemu nnyo which is bad bani bootasabira Lito Emma bonna mbasabira naye Namboole no ngisabira olw'ensonga nti ndabangayo oba sitaani yagirwanyisa eveewo ndigisabira ekomewo mu line mwenjagala because ndabanga kati they are doing good just kimanyi music waali nga tana tutuuka kene waffe gye tuli ajja kutuuka kale mukama nga ye mubeezi nze nange nali manja agundi Brian owa Buntaba Brian Buntaba nali mubanja nga simulaba
naye kati yatandika okulabika. Omwana oyo yakola ka posta ka concert ya December, wagira ba posta posta eyo sebo y'amaanyi yatuwa